Aha. Uganda ya kunyuma newankubadde nga ate London UK eri ku muliro. Omusajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi basobodde okuba nti begwako ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ne Gobola Asara. Forever beautiful and young. The two lions of Africa, Uganda basobodde okuba nti begwako Bungereza. Rema ne Juliana ku stage emu, Rema ne Juliana mu site yemu, Rema ne Juliana basileyinga kufa omukwano gubata era ng'obolyawo tugenda kuba nti bikutuusaako osobola okuba nti omanya biki ebifa e London mpola mpola. Ekirala ekitambula mu Uganda ye mukyala mwana muto mwana muwala amanyikiddwa nga Mukisa yasobodde okuba nti agenda maaso n'okuba nti anyiga ekisajja oba erisajja ku stage n'aliraga sitamina n'agamba nti nze nakula tolaba bbere lyokka wabula n'akabiina nina n'asooka amukwata n'amusejusinga paka kutakawo mpola mpola era ng'ebintu byasobola okuba nti obolyawo bitambula nga bibiri mpola mpola okusobola okuba nti bitambula. Mugamba mutya abatuwuliriza, mugamba mutya abatwagala, amanyi eddoboozi bamutantambi kimso namaro rich boy Max Ready in Uganda mwebale kuba nti mutambula naffe. Ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti otambula ng'oteeka comment section y'omukutu wa wansi subscribinga era ngenda maaso n'okuba nti otuwa opinion yo buli story gye tuteekayo okusobola okuba nti otuwa views zo naffe tuleeta buleesi sifa abasinga okuba nti bategera. Buli omu ampuliriza mutumiddeko Kenzo Promise Rihanna byebe nkutumiddeko Boston Africa nkutumiddeko chali wange mwena abatuliriza mwena batumiddeko. Leero ngenda kugenda ku Juliana ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Abayimbi ebiseera ebisinga abakyala obolya bagenda ebweru buli omu ateekawo omutindo ogw'enjawulo era buli omu aba ayagala kuba nti yeefuula yeetambuza yeka okusobola okuba nti obolyawo agenda mu maaso n'okuba nti afuna byafuna. Nebwe kityo si bwe kiri ku mukyala eyaliko ex girlfriend wa The Dream Kasmowuma eyaliko ex girlfriend oba ex girlfriend wa musajja mukulu amanyikiddwa nga King Lawrence. King ex girlfriend wa Amon Kogata ne ex girlfriend wa botunulira embeera nga bweri mbadde nkyakugamba nti ex girlfriend wa Amoni kugata The Dream Kasmowuma kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi basobodde okuba nti beegwako ne ex wa Edisa Kenzo Musuuza kugata ex wa Bebe Cool ex wa Walkaga ex wa Wani wa Remix ex wa bantu banji angamba Juliana Kanyomozi kugata Rema Namakula basobodde okuba nti beegwako kibuga London last night. Rema yatuse nga yesaze ekiteteyi kugata ekiteteyi ekiraga obukyala obukulu ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi yasobodde okuba nti ayingira nga yesaze akawale oba empale kugata ne topu ey'ettabo. Banno basobodde okuba nti oboolyawo bekwatakwata ne basobodde okuba nti oboolyawo bemiitinga era nga ekiboozi ekyabadde mu London mukyala Kenzo Musuuza eyaliko mukyala Kenzo Musuuza kugatana yaliko mukyala mukyala The Dream Kasmowuma basobodde okuba nti bakigwako. Juliana agamba nti Rema y'omu oboolyawo ku bayimbi abamusingira okubeera nti bayimba mu ggwanga lyati Uganda butunda new generation era nga agamba nti mu kategori y'abaana abayimba mweno generation Rema ali mu kiti kyokka ate nga Rema naye yavuddeyo n'asuutusuuta Juliana n'amugamba nti Juliana y'omu ku bakyala oboolyawo bwe yakula nga yeegomba era nga Juliana oboolyawo bw'otunuulira eddoboozi ye ne sitayiro ze she's more respected yensonga lwaki bagenze mu maaso n'okuba nti oboolyawo beeyagala. Abafaani ababadde e London batandise okuba nti boogera obutotoloto bagambye nti Rema yatuuse ensi n'esooka esiriikirira wabula ate Juliana bwe yayingidde nekiyitirira eno show egenda kuba nti emenya ebitooke kubanga abayimbi bajanti be Uganda ababiri abakyala abakyasinze okuba nti balya mu ndagu Rema Namakula kugata Juliana bajja sobola okuba nti beegata mpola mpola. Nsuubira kino kye twagala
bw'okola ng'aba na Uganda si kuba nti omanyi abasajja balina ettima nti bw'otunulira Bobi Wine bw'asanga Bebe Cool oba bonna beena by'amanyi tebeewa maanyi nti wabeerawo ekibeerabeera abakyala bagenda mu maaso n'okuba nti bakijja ojjukira recently mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti ayita Shiba n'akola statement y'ettabu yennyini nti abasajja bakolanga divide and rule okwogerako okuba nti bakipingira female out of the business kati bino bakibuuse so Juliana Rema Namakula mu London bakyekola bano nno Dr. Muzasemunya atandise okuba nti yeewaliikirira agamba nti oba oliawo mukyala wange bandika muntu alako kubanga bw'otunulira bajjanti ababiri nti Juliana alina kilasi y'ebisajja ebigaga ebirina ssente ate nga biriyandisa nti biyinza okuba nti oba oliawo bisobola okujja ne bitandika okuba nti biwugula omusajja era ng'omusajja Dr. Muzasemunya oba oliawo tatudde ngenda kutwala mpola mpola Juliana bakasabaza tetumanyi bawe yani naye ng'ate mukyala anyirira bulungi abalala bagamba nti first son next president Muhoozi tetumanyi oba yamukiriza okuba nti ali ennyonyi okugezaako okuba nti oba oliawo akola ebintu ebyenjawulo so tujja sigala nga tukitunulira okusobola okuba nti oba oliawo tukutuusaako n'ebirala ngenda kusaba ogende mu maaso mpola mpola Juliana Rema tumamaze nzikiriza nkwate ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Martha Mukisa wetwogerayo mu kubakyala ku baana ab'obuwala abato abagenda mu maaso n'okuba nti bateekawo omutindo mu kisaawe ky'okuyimba. Martha Mukisa alina ebbeere bw'olitunulako ogamba maama ayinza n'alitunda bati n'ogamba kyekyo bebe alina ebbina eryakula ne liwola ate ng'omukyala oyo alina smile. Bw'otunulira omukyala mukulu amanyikiddwa nga Martha Mukisa chocolate color
ensala eyegenda mu maaso n'okuba nti emufuula ow'ettabu. So olunaku lwabadde lwajjo yasobodde okuba nti oba oliawo ayingira ku stage enduulu netandika okuba nti era yawanono wavuddeyo semyetego. Abasajja b'ennaku zino nabo batandika okuba nti beetega si bakyala bokka. Omusajja eyabadde yeetezemu audience yasobola okuba nti avaayo n'asobola okuba nti alumba stage mpola mpola. Yatuuse ng'agenda okufuuwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mukisa amanya akombe ng'ate ayagala kuba nti akwata ku muntu wa wansi. Yasobola okuba nti asemberera Martha mpola mpola n'agenda maaso n'okuba nti ayimba n'atandika okuba nti atembera mpola mpola n'asooka akwatako ku kibegabega. Martha n'alowooza nti oba byakusaaga, kumbe ng'omusajja ali serious ayagala kuba nti ayingirira ddala sisitimu yeeri munda. Mpola mpola kameramani wange bw'oleeta vidiyo eyo bw'etambulawo ku screen nkusaba giteekewo abantu bagirabe. Mpola mpola ng'omusajja agenda maaso n'okuba nti asembera Martha Mukisa bwe watyo mpola mpola bwe watyo nti Martha Mukisa basoose ne bamuleetera akazina n'asooka akayingira erisajja ne limulemerako lyamunyize ne limunyiga paka Martha bwe yakkiriza. Martha mu kwekaza okw'enjawulo naye yagambye nti oba oliawo sijja semba nakyo. Yasobola okuba nti asimulula omuziki n'atandika mpola mpola n'amuwa ku bbina n'ali feelinga n'atandika omukwata mpola mpola. Omusajja tiyavudde ku stage lwamuwadde bbina n'atandika okuba nti akwatakwatako mpola mpola n'ayagala okuba nti akwatira ddala mu maaso gite front seat n'atandika okuba nti akwata ku muntu mama n'antamu wansi awo mpola mpola. Omusajja yalemeddeko. Martha Mukisa yagambye nti kankulage stamina gwe bakuwaana ogenda kuba nti okakasa mpola mpola. Twanyumiddwa of course show kikyo yabadde yattabu nnyo abantu maze nagamba abayimbi bonna ab'enjawulo nti temulowooza nti muli bakabi nnyo. Ntunulira Nuwagi omusajja ajja n'akukwatako nga gwamuyitidde n'otandika tomukuba nga atandika okuba nti akwata wayagala. Otunulira ekyana ki Martha Mukisa bakikuttekuttekawo mpola mpola ng'omwana akwatako ne kubitamatama bya wansi awo naye ng'ate Martha tanyiga ng'agenda mu maaso just nakusmile ng'agamba gamba baby bikole. So bw'oba ng'oli muyimbi bambi ng'oyagala nnyo okubeera nti ohavinga bafaani like okavinga faani bafaani bo tandika okuba nti respectinga period gy'obeerako ku stage nti tutunulira bavinga bagenda mu maaso n'okuba nti basamba busambi bantu bawini Nuwagi bagenda mu maaso n'okuba nti basa masimu naye bw'otunulira ekyana ki Martha kyagambye nti jangu nkunyige naawe onyige tulaba nanyigako bane. Twanyumiddwa maliriza final statement zenza okuba nti kola kugamba nti abali London Rema Namakula Juliana Kanyomozi City eri ku fire bagenda mu maaso n'okuba nti beragako. Ngenda kusaba otuwe opinion yo wama kituufu nti abayimbi babasazeho okuba nti akiriza okuba nti bamunyiga omunyigo kiba kirungi ne bamunyigira ddala oba bwe bamunyiga n'atuuka ku point n'abala nti oba ali atandika okusabalada waddemba okuba nti akuba fani agenda mu maaso n'okuba nti akimutuusaako. Nja kusaba owe opinion yo mu comment section yawo tusobole okuba nti tutambula fenna mpola mpola. Njabasaba mwebale okuba nti mutambula naffe amanya n'eddoboozi nga bulijjo bamputantambi jimuso number one boya Maxud in Uganda. Mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna. Respect everybody. See you. What's